lunaku lwa ttendo nnyo luno lubadde tense, tuyise mu bintu bingi, planning, okukwatagana ne baganda bange bonna abazze. Nsanyukidde nnyo muganda wange Kato agambe ta dispute nga bivudde mu kulonda era akkiriza ekifo ky'obwa vice president. Naye ekyatukoze ekibiina kino nga twalaba nti teri muntu yenna ne woba n'amaanyi gatya ng'oli wekka osobola abali united. Bantu bonna bali united, ab'ebigaali, abakeeti, abaki, naye ate mwe abali digito temuli united. Kane tusaba ntugamba bwe waba united tuba tetwegatta lumu tufune obukulembeze tumanye omuntu kyagenda okutulogingako nga kyo ebigenda okuyamba bingi. Tugenda sobola okwirwanako mu ngeri nyingi. Poliisi ereme kukwata nga tewali akumanyi. Tetwagala bakole kafyu endala nga tolina bw'oyita tu kafyu. Twagala bloga ng'osobola okukola ki okutambula nga wali extended arm y'amawulire. Ne tugamba mu nsonga eno tujja sobola okweyamba bintu bingi, munno mu kabi, bloga afiirwa, terina agendayo, ng'oggyeko ebibanyumira ku likes ne popularity gye mufuna n'ebizibu bingi bye tusanga. Nebaziza nnyo bammemba abampadde obwesigwa buno, ngenda butuukiriza. Siri mu bya okubba ssente, siri mu bya kwagala mu nfuga empenkoni, si kyendiko ekyo. Ebyo byonna byampitaayitako dda. The only thing is sijjalemera mu buyinza lwa nsonga nti njagala tulabe nga n'omulala adda ku vice president wange waali ebintu abimanyi bulungi nnyo. Tujja ba tukyusanga obukulembeze obulungi. Tujja kuba tulina committees, tujja kubayo emitendera emirala egigenda olondebwa, disciplinary committee, abakola mu bifo ebirala, portfolio, protocol. Tugenda kuba nga tupromotinga Uganda regardless. Tetwetaaga kuba nga tuvunnama. Abantu batwetaaga nnyo naye tebayinza twetaaga ng'oli omu. Ne bwe tuba nga tuli bangi, UNURE twetaaga, anti-corruption, Ministry of Works, Ministry of Health, buli muntu atwetaaga so long as we have a good one voice. Abo b'emupya ate bwe bajja kwavula abagenda mu kalulu abo ba Museveni bajja twegayirira kati mukkirize tubeere waki wamu kubazi bwe tukeera olunaku lumu nti ffenna tukola vidiyo ekwata ku kintu kimu teri atagenda tukkiririzaamu. We shall have an extended budget from Ministry of Health okutambuza COVID-19, malaria, measles, polio, ndwadde nyingi, promoting airport, tourism, buli muntu atwetaaga. What we needed was this. Mwebale nnyo okuba nga muli mu attendance, ebintu ebirala tujja byogera ku grand swearing in egenda okubeerayo. Gwe mumanyi nti era bwe bakulonda ate wabeerayo ki swearing in. Kati swearing in secretary ajja kuba atubuulira naye nga president omulonde nsanyuse nnyo sibanko wadde prefect nkoze buli kintu mu nsi eno nga ntibandikogonaizinga naye toggwanga mu maanyi ku nkaaga bwegituukidde nga nfunye obwaki obwa president tonyooma president oba omulaba n'envi obwongo bukola. This is biology. Ideology ekyalinamu nnyo nandibadde nkyusinga kubeera mu nnimiro ng'abakadde abalala bajjajja bammwe maybe naye nze neesanga nga ndi mu .com era nga n'abazzukulu baki bangi nnyo. Mbagala nnyo, mbagalira ddala mwenna abazza ba media mukulu Kasuku ejenti wange nkwebaza nnyo mwenna aba media era ngenda twala omukisa guno mpite vice president wange otugenda okakkalabya emirimu ajja neegatteko ate nga muntu musaale nnyo mu kino ekintu ze namulabirangako twabikolanga bino entu n'eppengi nga tulina competitor omu kati mukulu wange vice president Ashiba Kato aneegatteko. Webale nnyo okukkiriza ebivudde mu kulonda muganda wange tagenda mu kooti zikiziganiza n'ebivudde mu kulonda era akalulu kabadde kamazima na bwenkanya sigenda mu kooti. Omukulu ono ye president wange era nga nange bwanonze okubeera vice we ngenda kukihonalinga nja kubeera vice omulungi omwesimbu era ow'amazima. Ne muganda waffe atafunyewo kalulu n'akamu wisdom kaye tujja kufuna ekifo tumuteeka lwa nsonga musajja mulungi nnyo naddala mu mobilization. Namwenna nsaba tukwataganire wamu ekibiina kyaffe kino tukitwale mu maaso. Tutagatinze ensimbi nga Kaizi bw'atera okukyogera mu twagala kubba ssente za ssale nedda. Tutagatinze kubeera organized. Tubeere nga tuli organized, tubeere nga tumanyikiddwa nga gavumenti etumanyi nti naffe gye tuli okusinga okubeerawo nga buli omu alinga bw'ali nga bw'ofuna obuzibu nga muganda waffe Lumbuye bamukutte kati anagenda okulwanirira Lumbuye. Ekibiina kino yakizaalawa ne bagamba mu bo tebakiriimu era tebakyagala. N'olwekyo naffe tugenda mutunuulira butunuulizi tulina
mukama katonda bwanaba amusaasire ne bamutta banamukuba kibooko kati mwokuzeewala tubeere mu kibiina kyaffe eddoboozi lijja kubeerangawo mwana wana tubagala abazze bannamawulire mwebale kutubeererawo omukulu Kasuku mwebale kukuliramu banno bulani wako ne sekretary general nawe okoze omulimu gw'amaanyi nnyo era tukwebaza era tukuyozaayoza okutuuka ku buwanguzi buno. Oyo yabadde vice president agenda okukwasaganya emirimu nange era njagala nti nzije omukulu ali ku chief of protocol amuyita Mirundi Junior oyo nga yagenda okukwasaganya ebya protocol byonna mu kibiina. Congratulations. President. Ekino kyatandika kimanyira henceforth yenze president omupya omulondo wa Bloggers Association era nga alondeddwa over 80% nga nawangula online over 500 votes nga ne mu internal committee namwo mu electoral college mpangudde obululu 19 ku bamemba 2 tegeza nimba nga mpangulidde waggulu nnyo nebaziza nnyo ba younger generation okumanya nti there is biology and ideology bakizudde nti mu ideology ndi wa tabu nnyo kyokulaba nava mu bakadde bonna nenesitwa nenzija mu eno ki industry y'abato kubanga obwongo bwange era bukola kyekimu naye nga sikunanka obulifomu nga bwa president naye n'emyaka gye nnina ne community zejogereramu n'abantu era nsobola okukulembera abantu. Okay, twogere ku nsonga y'ababuloga. Abantu abamu bajja ne beeyita babuloga ate si babuloga. Ensonga eyo gena gikuleetera. Anti ekimu kitukozesezza ekibiina tusobole okwawulawo ga masqueraders ne babuloggers kubanga blogging is a very thin line nga wolaba love ne hate ne activism. Kati mwawula ba activist ku babuloga. Ba activist bano balumbiye bakutte. Babuloga ya bloginga ku bintu ebyenjawulo ate time abloginga ku bintu byaki byanjawulo si kintu kimu. Activist abloginga ku kintu kimu kiba kimuli ku mutima passion nga olaba tulina okyusa president tulina okitegeera wekiggwa nga takifunya wanyiiga n'abeera insultive n'abeera nga munyiivu naye bloga fashion entertainment sports economics social economic bwotyo wobeera bloga. Omusajja wamukubye enkokola nga atalabiseeko kaye wisdom kyaliyo. Okutya ekibaamu engeri gyerabyo engeri gye namuwangulamu ku online yasuze nga nkubira nti olubuto terumuli bulungi so sewunyiza nga asindise agent naye agent beera ajjamu balira ebadde. Okay, tulaba gwe Ismail Olansis emyaka gikudduseeko naawe kikkiriza nti gidduse naye abantu abasinga bagamba nti ensonga zino yinza obutazisobola. Anti abantu abo ngera ne mbagamba gweogulawo page n'oteekako 95 years neggalawo ng'omanya naye kati page zisigala ziggulawo nga weggambye ndi mukulu nnyo mu biology naye ate nkyali muto mu ideology. Kati abantu abasinga bafokasinga ku biology ne beerabira ideology. Abantu abasinga blogging sites zaabwe bazisiga yensonga endeesera kulwanira kuba nange ndi victim siinaawo page nalinanga ssente nga siyagobola